Batugana bitule bye Kasande eyo waliyo abantu abadde basimaza mu birombe by'enjawulo bafunye obutakkaanya era eno kisaliddwawo ebirombe bino basooke babigale nga bagenda maaso kutereeza emivuyo egiriyo. Omubaka wa President mu disitulikiti y'e Kasanda Feibe Namulindwa ayimiriza kampuni bbiri ezibadde zeenyigira mu mulimu gw'okusima gold mu ggombolola y'Ekitumbi era nga kuno kuliko ey'obwannannyini eya Kitumbi Kayonza Miners Association Limited. Naye ngaffe abatwala security mu kitundu kwataganyeko n'ensoma komanda ne mutegeeza era ne tusaba ne twatagana ne commandant owa PMPU tugamba abantu bano tukoleki tubayimirize nga bwe twetegereza nsonga ki eriwo wakati waabwe kuba kye tutaagala kyekyokuba tulinayo abatwalira amateeka mu ngalo so nga tweyongera okutegeera kiki ekivuddeko enkaayana eyo tusazeewo bonna pate zonna tukoleki. Abatuuze babadde bagamba nti abagikulira babadde basusse okubaliisa akakanja nga basoloozaako emisolo egitali mu mateeka kw'ossa n'okubaligita emigoba nte nga beeyambisa ebitongole ebikuuma ddembe. Tetulina kuyitawo twambuke gye tukolera emirimu gyaffe ne batatukkirizayo so ne batandika okutukuba. Embeera eyo evudde awo tetulina kwambuka ku mirimu kukola nateekayo miitingi ku lusozi. Bwe balabye ayambuka nga bamugoba ne bangamba tuddeeyo. Kuddayo ekibaddewo nawe mwakirabye tikibadde kirungi. Bagambye mwifudde baani olutalo ne lutandika poliisi kwe kujja ne batugamba olusozi kati luyimiridde teri kukola. Abegatta mu kibiina kya Mugobwa Katuugo Small Scale Miners nga bano be bali mu kulaajanira gavumenti ebawe license ku lusozi gavumenti lwe yabawa lwe basimamu zaabu boogedde bwe bati ku mbeera eriwo. Bali mu kkobaani n'abantu bano kubanga tuzze leero nga tugenda kukuba miitingi ey'emirembe okutegeeza bannaffe ki ekigenda mu maaso naye waliwo abantu abasindikiddwa mu Kulusenkaayi bakoze road block ne bakwata emiggo ne bakuba abantu era ne batulemesa miitingi eyo. N'ekyewuunyisa bwe tuyise poliisi leero si yetugobye bwe tuyise poliisi ate bali balese bataayaaya butaayaaya era weebali awo era ne bagenda. Tubuuza nino poliisi ekigiteekesa wano omulimu gwammwe gwe guliwa bwe mbanga temusobola kuprotectinga bantu bakola. Tutegeezebwa ddi tugenda kuddamu kukola mirimu gyaffe egyo. Osi atumanyi bulungi empuku zaffe zirimu amazzi zirimu ebyuma zirimu makitazi naye era tutereddeyo mbeera tya bwe tugenda kuteeka security ku lusozi eyo nga ffenna tugobyeyo. So twayetumira gavumenti omulanga ejje ku ground Ministry of Energy and Minerals ejje ku ground etabaganye ensonga ezo kubanga abantu abali wano bakolera mmere ya leero bateekamu ssente nyingi nnyo batunda ebyobugagga bwe Kampala ne district endala nga bazze eno okuyiiya embeera y'okwabeezaawo ne famire zaabwe. Omubaka wa President ayogedde ensonga ereetedde bano okubayimiriza. Waliyo skafo wa takwatagana obadde yo leero makya mu kampu ya Bakayonza eri Rubaale. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV.